Mu kazigo kano mu kitundu ky'e Kawuku mu Katabi Town Council gye tusanze Jane Nantale ng'ekirwadde kya sukaali kimubala embiriizi. Ono yali akola mu woteeri emu e Kawuku. Mu kiseera kino takyasobola kutambula so nga n'okutuula bakwatirira mukwatirire. Mu January w'omwaka oguwedde ekirwadde kya sukaali kyamusensera era okugulu okumu ne kusalibwako. Mu mwezi ogwokubiri yafuna ekirwadde ku kugulu okulala era ng'obujjanjabi abadde abufuna kuva mu ddwaliro Entebbe. Kyovola kati gwetuuka Entebbe teri ddagala teri kaki ate kati n'eddwaliro baaliggala kyovola banga osanze njiyeeko bino. Ngamfuyo bandagirira agulayo olusenye funa olusenye enteekoonekona amanda biki obeere ng'oyiwaako. Embeera y'ekirwadde kya COVID-19 yamutabula kubanga takyasobola kugenda mu ddwaliro so nga n'abalwadde abaali mu ddwaliro lino erya Grade B baabajjamu ne musigalamu ba COVID-19. Nga tugenda Entebbe ne tufuna eddagala ne kati eddwaliro baaliggala tetukyalina we tujja ddagala tuliko omuntu weeyiya bweyiya n'ogamba kakanjiye nkolese kino nkolese kiri naye nga tetukyakola ki. Wano waali mu Nzigotta ayambibwako ba mulirwano so nga n'ennyumba mwasula bamubanja. Sirina ddagala nina okulabirira abaana. Balina okulya balina okunywa. Landlord naye ssente aba azaagaliza ennyumba kuba madde nkyapangisa. Ssaawa zino nange mbadde nze kulaba ngeri ki gye yasuzeemu. Ono alina abaana babiri b'abeera nabo nga kuliko owuwe ow'emyaka 12 ate omulala wa 14 nga wa muganda we atya nti bano baaligenda n'ensi. Ajja genda asanga omusajja amulimberimbe amusiiga obulwadde amugambe ngenda kulabirira maamawo oba ngenda musasulira ennyumba. Omwana akkiriza olw'ekyo kuba awulidde okulabirira maama we. Agamba yalina entegeka y'okugenda mu kyalo embeera ng'esusse wabula lockdown yamusibira kuno nga n'ekyokulya kati takyayina. Naye kati omuggalo gwatusanga wano tuli balwadde abaana tebalina kyakulya. Olwaleero abalwadde ba sukaali abatonotono bakungaanidde kubayita ababiri okufuna ku ddagala eribadde libaweereddwa abakulu okuva mu ddwaliro Entebbe. Tufunayo omuntu atwagala ennyo. Nga bw'olaba abalwadde ba siriimu bafuna omuntu abaagala n'ababeererawo n'abazaala. Naffe abalwadde ba sukaali beetaaga okuzaalibwa omuntu abazaale asobola okubabeererawo mu mbeera yonna. Batubuulidde nga bwe waliwo bannaabwe bangi abatakyasobola kutuuka mu malwaliro mu kiseera kino. Olwaleero tulina abalwadde bayitirivu abali ewaka nga bavundidde ewaka.